Ebyero munnamakula byongeddeho okutabuka amaziga kitalo nnyo kitalo ddala muwala we afudde Angel. Byonna mbikuletedde abasinga mbadde mulowooza biological daughter. Video njikuletedde mu maaso genda kubanga obinyonyoka. Video we yagirabye naye kennyini amaziga agamuyiseemu we bamubulidde information nti muwala we afudde. Fikigaza naye tumulina mu maaso awo. Lwaki bamutwala luzira emyaka 3 ze bagenda kubanga bamusalira byonna tugenda kubanga tubikunyonyola naye nga tetunagendayo aka video kano mbadde nsaba okampeleka like na kasotambula katukire bonna abandiyagadde okumanya kweno information ddala bana ba National Unity platform wamu timu Rema Namakula timu Fikigaza abanagaza video eno yamwe kale katugendeyo mawulire gaffe Gairo Angel nga emanyikiddwa nga Angel Michelle awali ku TikTok kigambye kubanga abadde muwala wa Rema Namakula batya nga yi godmother kiba kitegeeza nti no Rema Namakula yabadde amulabirira oba yabadde kusaidiye nga mama we takola ki atabeerawo. Video ino era nga we nkugambye igenda kubeera mpanvu muko ate nga eri emotional. Rema Namakula bamugambye bannange yabadde ne show naye nagamba nti no tagenda gendayo olwoyo muwala kozi nga wogamba nti no ono mwana wo ku kitundu kino wekiti ono mwana mwagala nnyo kati Rema Namakula babadde ayagala Angel Michelle era we yategeddeyo bati amaziga gamuyise mate byafikigaza ebyo nga tubitadde ku mabbali ebibi nja kusokoleza manager we mali nyongereyo ne bya Rema Namakula wamu n'ebirala binkuletedde olunaku olwaleero. Fikigaza ne tiimu ye badde bali mu motoka Mark X registration number UBB 221X ne pikipiki endala ng'emugoberera. Ono muvubuka batomera piki ye n'agwa wansi bano ne bavaayo ne bagenda ne bamulumba ne batandika okumukuba ne bamuggyako ssente gy'abadde asitudde obukadde 10. Wuyo omusuubuzi gwe bagamba gwe babbako miliyoni waba poliisi muganya okumuggyayo gwe mugamba mbu omusuubuzi gwe babbako miliyoni 10 muli mu kwogera linnya mbu omusuubuzi temumwogera mumwogere nti Julius. Wuyo omusuubuzi mbu ye Julius yoyo. Laba omusuubuzi mbu gwe babbako miliyoni 10 mbu bamusanga ne bamukiika Mark X mu ne bamukuba ne bamubbako miliyoni 10. Julius bukyanga ozaalibwa ne miliyoni emu togikwatanga nako nga yawamu ne miliyoni eyawamu togikwatanga nako. Wagenze ku poliisi n'oggulawo omusango mu Fikigaza bakkuba ne bakuggyako miliyoni 10. Lwaki tovaayo mu kamera gwe kennyini nnyini? Lwaki tebakugjayo mu kamera ne bagamba wuno omusuubuzi alumiriza Gaza? Lwaki bakweka? Julius, kino kyokola kikyamu mwana okuwayiriza Gaza mbu bakubba miliyoni 10. Ate ensobi gy'okola ssente nnyingi nawe kennyini tozikwatanga nako. Ne bakeera enkya ne bazikuwa si ze zigenda okugaggawaza. Ssente y'ekibi terama. N'onaakeera enkya n'ogenda ku poliisi n'oggula fayiro. Julius oli musajja mukulu. Sawa zino wokeera enkya n'ogenda ku poliisi kati bali mufulumya information ng'omusuubuzi laba omusuubuzi w'otunula. Tokwatangako ku miliyoni naye okola statement mbu baakubba miliyoni 10. Musajja gw'omukulu. Mulekerawo siruwaza abantu Julius. Waliwo akulya emabega bakugamba okole buli kimu. Julius mwana Gaza agenda va mu komera naye ogenda tunula otya. Ne waakera enkya n'azikuwa ne kuba kuzisonda tujja zisonda naye olowooza eyo ssente ogenda wangaala nayo. Ebyo nno nga mbitadde ku mabbali omukulu omusirikale wali emukono yakubiddwa nnyo mpaka we yafudde. Lwaki bamukubye? Anti abatuuze b'e Uganda Bobi Wine yabagamba nti no anytime bagenda kwesulamu akazoole balumbe entebe mpaka mu ntebe. Ne mulowooza nti yali alimba. Omusirikale yabadde agezaako okubeera nga abagoba ku ttaka kusinziira ku information gwe nafunye era ngenda kuba nga angikupenyera maaso awo. Abasirikale kigambye okuba nga banne badduse ne bamulekawo
yasigalawo yeka era kigambibwa okubanga bamukubye mpaka we yakoze ki yafuddeyo ko kiyoredde confirmed mu ddwaliro nti yafudde. Eno video njagala tuberevere kini we baba kuba omuntu nga nawe oli kumpi awo njagala odduke kubanga kigambibwa kubanga ababaddewo bonna bakwatiddwa era poliisi yakaweza abantu anamba 5 bebakakola ki bebakakwata ku musango guno. No video nga wenkugambye gwatana subscribe nga wegate ku mukutu gwaffe guno ogwa Wonder Boy UG ate Hajabudu naye agamba go wenanguleyo n'ebizibu namba eri awusembyayo 156 somukubirako naberanga kuyamba sakolize Hajabudu male nkuletere omusirikale gwe bakubye mpaka we bamuse video yona mu masa onjirina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuveda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana Uganda nsaba omusirikale nga talina lanka yonna mu musonyiwe. Omusirikale ono talina gwaduumira olw'ensonga talina lanka yonna. Niwe kiba kiyenje ku poliisi tasobola kiduumira. Bamulagira bulagizi byakola ate bwagaana okubikola bamuteeka ne mukomera kubanga yabisayininga obikola. Omusirikale ono yabadde n'emundu ng'erimu amasasi naye yabalaze ekisa yandigambye at least kanfe n'omuntu nkubeyo benkuba amasasi naye teyakubye muntu yenna. Yafudde n'amasasi nga takubye muntu yenna naye yabadde asobola okukola oga batunuzaamu n'akubako abawere oba 5 oba 10 n'afa ng'alina basi naye n'atakuba wabula ne musalawo ne mumukuba ne mumuta. Ekyo ekintu mwakoze kikyamu nnyo ekyo kye mwakoze kubanga bana basirikale twabakyawa naye nabo bana Uganda. Abasirikale bano nabo bantu naye bibakola ne batulugunya eri abantu ogenda okwekanga nga bambi ono omusajja gwe basse teyakibaddemu kubanga talina lanka yonna oba oli awo teyassemu naye bannaaye ekyo amazima gali nti tukkirize tugaane ekyo kyabadde kikyamu. Tukkirize tugaane kyabadde kikyamu. Oyo musirikale badde asobola okuba amasasi n'attaka abantu 10 naye teyakubye ate mwe ne mwefula muti mulina amaanyi ekitegeeza yabadde n'omutima omulungi.